Wandi samaje. Nze kandi samaje. Eh. Okay, next. Yes sir. Wani Dickson Kasolo. Apuro. Chusheri. Towakana. Wanji. Oze kufua mwana mukubire mbugalo. Mwana setu kolerako. Eh. Kano nyaje kagenda kola putu. Dickson Kasolo. Apuro. Oh yeah. Yera biddacha nali nyawo. Yes sir. Oh, ndio kule kama cheo nyana. Ato yasomera ku Sapulo. Basasula obukadde bubiri de. Next. Yes sir. Wani Dickson Kasolo. ovawa Mutambala. ozekola ki Kuyingira maje. obadde okola mulimu ki Mbadde ne mapamba. kyeki kuyingiza amagye Twagala kuma security. lwaki oyingira amagye lwaki Tukoye embere. wangi Tukoye embere. bakuwa emundu ogenda kikozesa ki Emundu nzita buli kintu. wangi Nzita buli kintu. oyina no fiiti Nina no fit. osobola okutataatawo Namwe. osobola okutataatawo Namusedda. osobola okuta maamawo Mu mazzi. ate baganda bo Mba mazzi. ate kojjaawo Mu mazzi. osobola okutataako Juni kabaka Mutte. kabaka Owetolo mutta. edda sebuganda Owetolo mutta. da tuli buganda ogamba eri buganda Essebo. osobola okuta kabaka Sisobola. ogenda bakugire Sisobola. Abazajja bazibayizo bitwalira ebyaddala. Entebe ye yiri mwatera otuula lekanoka. Okay, say, alaba wono osobola. Hey, chapa mugu, ko, towa saluti. Nyuma geuka. Attention. Okay, anyway, oja kusobola. Amajo oja kusobola. Jagasobola. Ne bamukkiriza n'ayingira. N'omutoola jambo ayingira amagi. Next. Ofisa mjebali. Kaya nawe jebala amanya ko kwani. Bojo okuva butambala. Yogera ngayina amanya mu kamwa amanya ko kwani. Bojo okuva butambala. Ovalo okola mulimu ki? Wanje. Obadde okola mulimu ki? Badde ntunda obucupa. Kyeki kuleese. Z'okuyingira mu magye. Kyeki kuyingiza amagye. Twagala kola security. Oyagala funa mundu ogenda kikozesa ki? Kuba buli kyensanze. Wangi sebo. Ekitangisa n'ekiteetagisa. Kale oyina no fiiti? Nina no fiiti office. Oyina no fiiti okakasa? Njirina. Osobola okutataatawo? Sisobola. Ate maamawo? Sisobola. Ate kojjaawo? Sisobola. Ate kabaka w'ettoolo? Namusedda. Wangi lwaki? Simulinaako Luganda office. Akasa? Mu mazzi. Kale nawe boona osobola. Office. Byange ofiisa. Byange omusirikale wulidde? Okay, towa saluti. Linda mu katiba. Eya waggulu oba eya wansi? Zonna zikube. Eya waggulu ngimaze office. Eya wansi kyenkana ngimaze. Towa mugu. Ntoye mugu. Kola ng'ayina amaanyi owulidde? Yes office. Shot kuliya. Kuliya nsotinze kuliya. Songa mbele. Sonze mbere officer. Rudi nyuma. Ndudize nyumi officer. Why? Kola ng'ayina amaanyi. Yo office. Nyuma geuka. Nyumi. Ngeusa office. Attention. Tochigeza officer tochigeza. Lwaki? Tochigeza. Lwaki tokola ati? Yakuonona empewo. Yakuonona empewo. Basente. Yejeje. Ekyo nkirabe yantu era ofuna omwana n'akuleetera sente. Ebimu. Kale yejeje. Segedde nkola akoze ku bantu bangi. Yejeje. Muzukulu. Wanjije. Soko sitika waggulu. Subula wansi. Lekera awo sirika amanyi. Gajjeeyo kanula amaaso. Lekera awo olwakebera. Akebera linda kabalokole nabo bagenda ku masaba. Ebimu ate nina njawulo ki? Kale
jajja ngakanudde akakaludde kale lekera ndaba kono nyamaso manyini n'abantu benkozeeko ngabama aya omwami ono nga mulaba ali buzibu ani jajja kayihura bagenda mugoba wani kayihura bagenda mugoba bamugobye nkola jajja ate otya ndaba otya ze nakoze ku bamugobye wakana aya ono nga ali buzibu mugabe bagenda mumuwamba bamujjako ddala bafuna ne president ndaba wabula ndaba ate otya ndabira wala ate otya wakana kati agera olaba buzibu bwo byomuleetedde nga gwe oli muyaya okukola ki omusinga amuzukulu obuzibu ngenda kukolako sawa oleetere bino ebintu wammanga ojja bisobola ofukamira afukamira sitama yimuka waggulu yimirira kyuka otuneeri tokuba jajja mabega tuneeno tunula wansi genda kugo olwakooyo ofuluma essawa ono alina ebizibu tavaamu muzukulu leetera ebintu bino wammanga leetera ebikinnamwandu leetera ebikinnamwandu ogitegeera otya ziri ziruma ziba n'obusungu bwazo ogirabe sinsobola ekubuze kale leetera ekiddako leetera enkofu nga yeefungudde enkofu yeefungudde nga ziba n'ebyoya ngifungule okuyala ogifungula yagalayo nga yeefungudde eyo sigisobola kikwemye leeta kino ekisembayo leeta omuka gw'embalaso gw'emabega embalaso omanye ensamba gyesamba jajja wangi omanye ensamba gyesamba jajja tojja bisobola esawo ndigaddeko endikolako ayayo atiisatiisa ate balina obunkenke onamu byayinza oteekawo obunkenke geza obadde oyina piki gyoba okugattuleera n'otomera by accident n'otomera kati otomera tugeze kutulera obadde ovuga tulera n'otomera zino emotoka zawansi tukera abavuga tulera babeera n'ekisa nnyo avaayo n'abanyonnyola tugeze akalabudde kanuwa k'omuntu gwe baboda abali okumpi nze baboda abaliki nzatomedde wawa tulera batomera tulera owa boda yasinga ababoda bebasinga waawe motoka ya munna agisse tagulanga ku motoka yagimazeewo oba n'agissaawo abasajja abasiru bavuga bubi tebabategeera motoka ya munna bagikalabudde mumawaki muvuga biki mmwe temulina magezi oyogera ki otomere motoka ya munna obatugaaobaogiraba singa ogendedde wandimaze gimalawo nabe motoka ya munna bwogikoze bobeera waggulu eyo batolaba natolaba kyosinika ebinnyo naki kyotala motoka zentono ziraba oba olaba linnyayo olaba banne bamuwaga linnyayo ayatama linnya wama oba tolaba ssebo kati alinnya waggulu mu tulera kumbe motoka etulera gye bavuga ya musirikale omusanga eri waggulu ategeka waliyo omujaasi munda waggulu ategeka munda kati linnya nga weewaga jamu nga weewaga kandi linnya tulabe gasiya buloolo apuuna akkalya kusiteeri sirikale akyanga yebayo kale nabe gye bali omanyi waliwo noweto ekalabudde tulere kati mbadde nzize kulaba gikalabudde kati ndooza kyekyo yetulyena waggulu maze olaba kale kati banne bamubuuza akawansi mubamulaba kati mubamulaba wamanyako tuliire jaba omo tusomere tugenda kutubatola tugakuba ebinnya tubiggemu kabaya kisula waggulu obeera waggulu obatolaba nabagambe obatolaba olina mmotoka gyolaba indako obatolaba nayo tukasibe abatalaba mmotoka n'emu yadde oba olaba naawe otya oba olaba nyokunawe omusajja alina mundu waggulu yasibabasa era akwebikiddeko ngwakola mu state house nakunyisa boda n'omukativuga boda ndi wa boda bayinza okukupika ne baloozaakupika jajja kiki kyeki tewali ovuga boda ndi wa boda mpumuddemu esola gendayo mwana siina biwandiiso siina elementi akola boti nze nkola mu state house okola mu state house wadde sikola mu state bajja kunkwata sirina pamiti ntakwata nagamba ayogere nani nange nzindogere n'abaavu dindako okola mu state house ne id nogiraba nkola mu state house agisabira gwejajja state house eri etya mukola empewo etufuwako naye nga president yali atya wangi president yali atya ozanno tumulabako temula
Tumulaba. Tugende. Ayana wewe mumulabe jadda kiro. Baba ngweze se baanise. Ngweze tuziraba. Kale. Agenda lengera ku nnyuku oba traffic judge. What of naye nga traffic. Gwegenda maaso. Omusajja wuli ate bulaba. Gwevuga mbulaba. Enda kutuka ko sina biwandiiko. Gwegera nange. Tewali tabu. Naye nga state house ni. Gwegera. Motuka ku busajja. Bumuyolerawo. Judge. Wanji. Omusajja wuli tubulusa ko muyingire. Buyingire. Yingira. Sina biwandiiko. Yingira. Kale wakatuka kiri batupata. Hasta yasoko jibuukako. Gwejjajje. Wanji. Kyangu wagitwala. Ate wakitwala. Bagitwala. Gwe sina biwandiiko sina elementi. Obadde tolina biwandiiso. Sirina nagambye. Nyamba buyambi. Gwe tena mamulina kola mu state house jjajje. Ya jenkola. Pogambye kola ejjako gende nabo. Ani. Kubira mbaavu. Sina gwe nyinda kubira. Lwaki? Wakabye kola mu garden. State house. Naye gavumenti bandi ekikoze nnyo babambega basinga bapiki. Nawe omusajja omukadde tosobola mubega. Omubega. Otya. Tula ku boda. Yebalese. Tetulina gye tukola. Agamba ki? Tetulina ttabu. Gavumenti efutwale eno. Bebatwale. Sajja naye maana akikwataka. Kyalina okukola. Ekima kirinyisizza. Tebira kyakola. Alinnyisa bw'ayagala wanaayagala nassa. Atadde n'omusolo kwesa. Byetukwatirako wa. Temina nteekateeka yonna mmwe ng'abakadde. Olina nteekateeka ky'omuvubuka. Teminaawo ekyogantu bamuyinza kulwanako. Ng'agwe omuvubuka oteeseteese eki. Naffe ne tulina tulyawo tulinda mmwe abakulu baffe anti si twagivaako twerimira muwemba. Wangi? Si twagivaako tulima muwemba. Temuna yali mundu ze muteresi. Gw'oterese eki. Emotoka yakubeerako. Tusiza. Kale, waabo. Kale nja kukulaba. Naye okolera sayidi ki? Poliisi kwokolera. Tubamanyi muli bambega tujja kulaba. Ng'akutegedde. Oyo mukadde. Kati ate abavubuka. Basi bagivaako dda. Wabya kisiru nnyo. Atumikire muli ebinnyo. Binne eggwanga pu nno mwana. Era ekyo kyasembeyo okukola. Asembeyo gikwatako kyokka. Ebinnyo tubiggyemu. Engolo ssatu mu kawalaata. Obulira ono tonamanya. Abaana tubawulira nga bayimba mbu bali magi. Ffe tuli benteefuteefu. Alaali bulira ono nkutwala ekabuusu. Tulina nabo ono. Tulina yeziri ekabuusu. Kaagala nabyo eggamba. Eki ezirwa ate ŋŋanyeeko. Tulina emmundu tuzirina naye tolongozza mundu ki? Zabiyuni twazikoledde baana. Zabiyuni twazikoledde baana. Aye beekaze. Tobulizire kutuuka ku yunivasity. Oleke kutuuka ku yunivasity. Nja mukuyambako nja kumumenya. Tumumenye. Ekyo kyangu ngenda kukikola. N'okumutta nsobola omukuttira. Nsobola omutta. Obadde oli sirias n'ekikola. Bamuziika wa? Kisoro eri wansi. Bamuziika kisoro? Awo ye muleke transport mungi abantu bajja mu kalubirizo ogenda okuziika. Muleke atlisi naamumenya okuku. Mufeewo oyo. Nampala kasino. Era agambira owayo wegulu. Toza mama tatu tuleke tunalangira mu masigiri. Nebayita ab'amasigiri. Netabali nyuma. Ekali nga likikolins. Naye bayimba bemba ddala. Ebayimba. Obuzibu balina ejjali baluma mangu. Yimbika gwe. Dida. Basooka mwanjula. Ow'amatabi basooka mwanjula. Yanjula Kalifa Lwanga. Tabakawala. Basaba ne banyabo mwe bali kujja ku mukolo gwa Azida. Ayanjula Zubairi. Amanya magumu. Azida. Ayimba ebigambo biri enjala n'emuluma. Azida ayanjula Zubairi. Kati tutaba amatali twayise nabo. Masha Allah, alhamdulillah, subhanallah. Bajje bafiimiremu tusaba muganyumirwe. DJ sirisa ebidongo byo. Ab'amataali seeka jangu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alaikum salaam. Allah
yabakozesa amaanyi mangi ali bebigambo ebyenjala nemuluma kati nemuluma atandi kweyita bamaseeka abali okumpi kawuliri sunnati hafizal Mustafa Abdala Kasimu yanitandika omwita Seka Abdala Seka Abdala sokudi kawuliri sunnati hafizal Mustafa omukyere gwaba matali gutuusewa Allahu Akbar inna sunnati hafizal Mustafa Zakiya Yunus sokudi inna kawuliri menhum Mustafa entoke lyabamatali lituusewa Allahu Akbar zaidi akulada hafizal Mustafa Abdala Kasimu twauba kati ono yamumala amaanyi kanati hafizal Mustafa anasokudi enyama y'abamatali etuusewa astagfirullah mukunganya amatali tuge mbega omuzungu basobola omuntu mwanakubiga mbega omuzungu abeera professional nnyo nga wateze ebbomu n'otategeera nti akubeze n'omubeera gumu gyebagamba nti omusajja omulaba yateze ebbomu yateze ebbomu genda omugyeko information naye osanga babega bawala andi bali babisoma balina professionalism y'amaanyi ajja nakugjamu information ne bagenda bategulula bomu nawe notamanya nti bagikoze eki anti obeereyo mu restaurant nga weeriisa mu meremere oba nsogenda mu lugwala omulugwala balina obusungu bungi tebasobola bwambeka tugeze gwe batumya kubeke we yateze bomu enansa mu lugwala jababa n'obusungu restaurant ng'emmere Kikazi bili n'ozirika ogenda okudda engungo linga lufeenya bakusiba obwongo bakubye emisumaali ababalaba n'obusungu kati kankulaga embega omutoolo mbega nga mutoolo tuula wateze ebbomu ajja n'ekifaananyi ku ssimu bambaye nti oyo gwoba obeka yeye kenyini gwekishi kituufu yeye nkomu kenyini omwana yakumala wano mukipande yakumala ngoyina ekifaananyi kyange kiki zendimbe wangi ndimbega banzisendisenkubege tulabakamundu ndimbe totawana kudduka twagwetoolodde totawana kudduka kati atandika omenya bambega banne balinawo mubala totawana twakusazeeko olaba kulira muli bounce bakugambye ebyo bounce eyo meja gino yakututumi totawana olengera oli wait bakugambye wait oyo mujansi batugaye tukutwale ng'oli mulamu tolina kyakukola olaba oli omusajja eyeyavula bakugambye nti oyo mulema sajenti yakututumi twakwetoolodde dda tolina wakuyita eminyango gyonna twagitaddeko bambega mpozi guli tetulina bwe twataddeko buli omunyango tetulina bwe twataddeko akasente kaleki buli kyamunumu nawe nonyamba nondeka abakyalimemoyo katiyita pasita naye asooka agwa ebyensimbu ebyaddala kankanase leka gweyo kaleeremala pasita akudde ensimbu ensimbu bano pasita ku P5 yatuwadde amagezi zino si nsimbu ono dayimoni oli laisi sembera wali bano tusiba tubasabira sabanno karefa apaya toseka temuli buse pasita sabira omuntu awene dabwajira ensimbu kalera gwensimbu ekindi gwensimbu awo oli mufu kalera togwensimbu yaddala bizanya esebo semberayo ojja okuddusa omwoyo sabanno pasita kale apaya
Ngachevao. Ndi nako kuno gwe gusemba. Mu linnya lya Yesu. Fire. Pastor ngesimbu tegenda. Kirabika ono si diamond. Birabika byakika. Kye muba mukola ate mu kyalo yetondera abakadde oba alima ebijja Buracha. Kalera vaayo. Kalera. bala abasoga baba bati ate nategedde nga tetunnamuyita omusoga bwemugamba fa Ebyaka kalera. Kalera. mukwate ku lukwago tulabe so oyita omuntu Omuntu. langa program Nange program. Abasome banyabo program eno Simba FM mwebali nnyo okuwuliza eno program ya byamizannyo tuweereza omupiira live waneeno nga tugamba nti ababaddewo bayinza okubeera nga tebasobola okuweereza katufuneyo balala baweerezeemuko nabo tukole interview ayitamu ng'otujja okuwa ajangu sebo bagisebo amanyago gwani Kavuma Dickson wangi Kavuma Dickson oyo muganda osobola okuweereza omupiira ngusobola eyo omupiira obimanyi mbimanyi eno ogimanyi console ngimanyi English Premier byonna mbimanyi ne Barclays Premier League byawula kyokka byebimu byawula omupiira ngusobola owagira tiimu ki Man United Man U kale gugo weereza Man U kyenda musamba kasisa from my Simba program ne mamanya za Dickson kyakulanye ngenda kubanga mpeereza omupiira wano ku Simba FM amani gwina wamani agwado goal kakati sebukola bwoti tushirabye ojja kusobola omupiira leka wano namba yo somusa mutano kaga bidi tujja kukubira katukozese kubalala na next mbuno omutola jjokola interview jebali sebo kale nawe jebali amanyago gwani akiki ovaawo banansana owagira tiimu ki Kyenjo James ebyomupiira obimanyi ebyomupiira mbimanyi konso ogimanyi sigimanyi kino kyuma kikola ku radio waneeyo English Barclays Premier League ogimanyi ebisibimanyi katugenda weereza ki omupiira ngusobola kale weereza amaani yiyo naasene weerezaamu basibo ne banya babawuliriza mwebale nzakiki okuba enansana ndi kusimba ngenda kuweereza omupiira wakati wa maaniyo naaseno owa maaniyo aguwadde owa seno owa seno aguwadde owa maaniyo bagenze mpolampola wa maaniyo agongedde owa seno owa seno n'agongera owa maaniyo ne bafuna penati watabaweereza lindako bafunye penati owa maaniyo akutte penati owa maaniyo ateebye penati nkoze ntya kale genda tujja kukubira kankulekere namba olekawane namba yesimu